بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة تجيندو كسمو عليه سورة الدخان. Allah subhanahu wa ta'ala nga musure ne yatandisa nnyo kutensirifu ng'atugamba nti hamim Allahu a'lam bi muradihi. Allah yamanyi ebigendererwa kiki kye yagenderera mu sura eno. wal kitabil mubin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wal kitabil mubin, ndaira ekitabo kino Qur'ani ekiri nga kyogera kati ekinyonnyola ensonga ng'erikkiriya bulungi nnyo, ennyonnyola haram n'ekinyonnyola halal, n'ekinyonnyola enzikiriza, n'ekinyonnyola ebigambo Allah by'ayagala ne by'atayagala. inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu, mazima ffe twassa Qur'ani eno fi laylatin mubarakatin, mu kiro eky'omukisa. Inna kunna munzirin, mazima ffe okuva edda twalinga nga tujja tutiisa abantu. Ekiro ekyo tukimanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala akitubuulira mu surati inna anzalnahu fi laylatil qadr, ekibeerawo mu mwezi gwa Ramadan ekya laylatul qadri. Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani eno nga nnamba mu kiro ekyo okuva ku ggulu ery'omusanvu okutuuka ku ggulu erisooka kuno ku duniya nga nnamba, ate oluvannyuma neeva ku ggulu ery'oku duniya ng'ekka kuno ku nsi ng'ejja mu bitundutundu okusinziira ku nsonga nga eyabeeguddewo n'obwetaavu obwabangawo. fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, mu kiro ekyo, yufraku kullu amrin hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala mwateekerateekera ensonga yonna egenda okukola mu mwaka, egenda okubeera ng'eramula mu mwaka ogwo, nga bwe twaligambye nti wano ku nsi eyaffe olunaku lwe banasoma bajeti y'eggwanga luba lunaku lukulu nga buli muntu alulindiridde okulaba minisitule bwe zigenda okubeera nga zigaba n'emigabo gyazo. N'olwo olunaku lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwakola puroguramu ey'obuli mwaka okulaba baani abagenda okubeera nga Allah abasitula, baani abagenda okubeera nga bakkakkanyizibwa, baani abagenda okubeera nga bafa, abagenda okulwala, abagenda okukyukakyuka mu mbeera zaabwe, obulamu ngeri gye bugenda okutambula. Ekiro ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ekya laylatul qadri, Allah subhanahu wa ta'ala mwatemera puroguramu egenda okukola omwaka. amran min indina inna kunna mursilin. Amran min indina, ng'ekiragiro ekyo kiva gye tuli. Inna kunna mursilin, mazima ffe okuva edda tuli abatuma ababaka baffe ne bajja eri abantu babeere nga babannyonnyola biki bye twagala okubeera nti bikolebwa, biki bye tutayagala kubeera nti bikolebwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba okuva edda tuli abatuma abantu bajja eri bantu bannaabwe abo be tuba tulonzeemu okubannyonnyola ebyagalibwa. Allah subhanahu wa ta'ala babeere nga babikola, ebitayagalibwa babeere nga babireka. Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mutume eyasembayo mu batume bonna okubeera nga bava eri Allah subhanahu wa ta'ala. rahmatan min rabbika innahu huwa as-sami'ul 'alim. Rahmatan min rabbika, ekyo kiba kyakusaasira okutuweereza ababaka babeere nga bajja okutusomesa n'okutubuulira Allah by'ayagala, kusaasira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, Allah yawulira ate omumanyi ennyo mu byonna by'abaakola. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Rabbi samawati wal ardi, katonda oyo nannyini kubeera nga yalabirira eggulu n'ensi, byonna ebirimu, wama bainahuma, n'ebiri wakati awo w'eggulu n'ensi. In kuntum muqinin, bwe mubeera nga mwagala okukakasa mukakase nti ebintu ebyo byonna biri mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga yo yekka yalabirira eggulu n'ensi na byonna ebirimu,
bwe munaaba abakkiriza mukkirize nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo byabasomesa nti ge mazima. Allah subhanahu wa ta'ala yava gyali ajja abeere nga abannyonnyola, muleke okubeeramu okubuusabuusa mu ebyo byabanga abannyonnyodde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe mubeera mwagala okukakasa mukakase nabbi oyo buli kyabannyonnyola ekyo tukwatako ge mazima agannama ddala. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba la ilaha illa huwa. Allah teri asaanye kubeera nti akyusibwamu mu kumusinza, teri asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekka y'alina okusinzibwa. Yuhyi, atuwa obulamu, wa yumiitu, ate essaawa y'okufa bw'eba etuuse okutuggyako obulamu mulimu gwe. Rabbukum, Allah oyo mulezi wammwe, wa rabbu abaikum al-awwalin, era ye mulezi w'abajjajjammwe bakitammwe abaasookawo be mutaalabako. Puroguramu yonna yali ebakwatako yali mu mikono gye, nga bw'eri yonna ebakwatako kati mmwe era nga bw'eri mu mikono gye. Yasaanidde okusinzibwa watali muntu yenna, watali kitonde kyonna kisaanidde kusinzibwa ekitali ye Allah subhanahu wa ta'ala. بل هم في شك يلعبون. Bal wabula abantu tubasanze hum fi shakkin nga balina okubuusabuusa, yal'abuun ng'era bazannyira mu ndowooza z'ebyensinza, yal'abuun nga bali mu kuzannyira mu bulamu bw'ensi eno, tebakkiriza ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byabaleetedde. Bw'abagamba nti kino Allah kyayagala tebakikkiriza, bw'abagamba nti kino kye mba mwogera Allah kyayagala nga bagaana, tebakkiriza bikolwa Allah byayagala wadde ebigambo byayagala. Bali mu nsi muno nga balabika bali ku muzannyo, ate nga bali mu kubuusabuusa amateeka gaffe, tebagamatira nti ddala gaava eri Allah subhanahu wa ta'ala. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Allah yagamba nabbi we fartakib, gwe sigala ng'obeera ng'olindirira ekijja. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we sallallahu alaihi wasallam nti gwe balindirireko, lindirira ekijja kijja kujja. Naye yawma ta'ti samaa'u, ddindo olunaku eggulu lwerigenda okuleeta bidukhanin, omukka mubiin, gubeerenga gwa lwatu, ng'abantu bonna basobola okubeera nga bagwerabirako. Allah subhanahu wa ta'ala omukka ogwo yaguleetera abasajja abatakkiriza ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Olunaku nabbi lwe yasabira abatakkiriza nga bajeemye, nga batandise okumujerega mu ngeri ey'enjawulo, yanyiiga n'abasabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaleetera enjala ddeka busa. N'agamba mu kusaba kwe, n'agamba Allahumma, ay Allah, ij'alha alayhim sinina kasini Yusuf. Allah yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabira abantu be abaleetere Allah subhanahu wa ta'ala enjala ng'enjala gye yaleetera abantu ba Yusufu alayhi salam, eri gye mujjukira mu surati Yusufu. Enjala yalumira abantu be emyaka 7 bwe yabairanga mu kirooto, abavunidde ekirooto nti wajja kujjayo emyaka 7 egiribeeramu enjala gumu wadde akatebe. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula edduwa ya nabbi, n'aleetera abasajja abawarabu abaali bamujeeja, abaali bamujerega. Enjala yali empitirivu efaananirako ddala naye yaluma abantu ba Yusufu. Abasajja abo baatandika okubeera nga babulwa ekyokulya, ensolo zaabwe zaafanga, ne babeera nga bali mu njala empitirivu, ne babeera nga basobola n'okulya ku musaayi gw'ebisolo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera enjala eyo yali empitirivu, ng'omuntu bw'atunula ku ggulu alaba nga lyonna lijjudde mukka olw'obuyitivu bw'enjala. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti gwe nabbi Muhammadi, yaghsha an-nas hadha 'adhabun alim. Lindirira ku bantu abo nja kubaleetera ekiseera eggulu we ligenda okubeera nga bwe balitunuulira balaba mukka mwereere. Yaghsha an-nas, nga gwe gubissa abantu. Hadha adhabun alimun, ekibonerezo ekyo kigenda kubeera nga kibonerezo kya bulumi obwannamaddala. Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun. Ekiseera kyatuuka abantu ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga balaba kibayitiriddeko, ne babeera nga balaajana nabbi abeere nga abaddiramu, ne bagamba Rabbana, ayi Katonda waffe, akshif 'anna al-'adhaba, tukusaba otuggyeko ekibonerezo kino kye tulina. Inna mu'minun, mazima ffe tulabise nti we tutuuse tukkiriza ti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatumwa kuva gy'oli, era tukkiriza nti mutume
singa tunoba otujjeeko ekizibu kino ekyenjala eno erabika nti mpitirivu Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otutikuleko ekizibu kyenjala ekibonerezo kino kinene nnyo tuli abakkiriza nti nabbi ono ddala wa mazima. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti anna lahum dhikra kuna bagasa ky'okujjukira nti annabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala wakad ja'ahum rasulun mubin ng'ate omubaka amaze okubajjira omubaka ow'enkukunala gye bali ne bamutegeera nti mubaka wa nnamaddala naye ate bambi oluvannyuma lw'okubeera nti bamutegedde mubaka wa nnamaddala ne bamwogerera amafuukuule nga gano. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agamba oluvannyuma lw'okubeera nti bamukakasizza nti nabbi wa ddala ate bwe baamala ne beekyusiza mu kitinga embazzi tawallaw anhu ne babeera nga bamukuba amabega byasomesa nga ate tebakyabiwulira waqaalu ne batandika okubeera nga bamwogerako nga bagamba muallamun omuntu oyo ayigirizibwa buyigirizibwa Muhammad ayina abamusomesa ate abalala ne bagamba nti majunun Muhammad mulalu oluvannyuma lw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bamaze omukakasa nti tukkiriza nti Muhammad singa oba otugjeeko ekizibu kye tulina mubaka wa Allah ate oluvannyuma bamwekyusiza ne bagamba nti omusajja oyo ayina abamusomesa ate ekyokubiri alabika musajja mulalu bulalu. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba inna kashifu al'adhabi qalilan tugenda kubajjako ekibonerezo ebbanga ttono nnyo innakum aidun ate tugenda okwesanga nga muzzeeyo mu butakkiriza bwammwe tugenda okwesanga nga muzzeeyo mu bukafiiri bwammwe ebbanga lye tumaze nga tubatikkudeko akazito ate mubadde nga mufunye ku mirembe ate Allah agambye nti ate amazima gennyini mwekyusiriza mu kitinga embazzi ate ne muddayo mwe mubeera abakafiiri abannamaddala ne nabbi waffe ne mumwogerera ebinene. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yawma nabtishu al-batshata al-kubra mujjukira olunaku lwe tujja okubakwatako olukwato olujja okuba olunene nnyo tubeerenga inna muntaqimuuna tujja kubeesasuza olw'okubeera nga buli kaseera mutugamba ng'ekizibu kizze nti mukkiriza ate bwe tumala okubajjako embeera enzito ate ne mubeera nga mwekyusiza mu kitinga embazzi Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubakwatako olukwato olujja okubeera olunene tubeere nga tubeesasuza tubeera nga tubabonereza embonereza ejja okuba ey'amaanyi era ekyo kyaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baali nga balwana olutalo lw'e Badiri bangi mu bo Allah subhanahu wa ta'ala yabakombya ku kibonerezo eky'obulumi abalala baabawamba ne babeera nga bawambe bali ku buwambe abalala ne battibwa ne babeera nga battiddwa ne baziikwa ne babeera nga baawukanye n'abantu baabwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaleeta bamalayika ne balwana n'abakkiriza abakkiriza ne bawangula olutalo olwo Allah subhanahu wa ta'ala abatakkiriza n'abalaga nti nno baali bawansi olw'obutakkiriza bwabwe abakkiriza ne bawangula olw'obuyambi Allah lwe yabaleetera n'abeera nga bamalayika babayambye ne bawangula olutalo. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza bwe muneeyisa mu ngeri enkyamu mujjukire nti si mmwe musoose mu bukafiiri ate era si mmwe musoose okubeera nga muwangulibwa wadde nga mweyita ab'amaanyi agenda okubabuulira ebyafaayo nti walakad fatanna twajja tugezesa ebigezo byaffe bingi nnyo si mmwe musoose qablahum kuba abasookawo gamba ngaani qawma firaun abantu ba Firaawo twabawa ekigezo ne tubaweeretera nabbi nga mwana yakulira mu bo yakulira mu lujja lwabwe ne tubamuleetera nga ye Musa najja ne Haruna muganda we ne tubaleetera bannabbi abo nga bavudde gye tuli wajaahum rasulun karim n'abajjira nabbi waabwe oyo eyali omubaka ow'ekitiibwa najja eri Firaawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga Firaawo takkiriza n'amubonereza n'abantu be Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abasajja abakurayisi bwe muneeyisa bwe mutyo nga Allah abajjeemu omwana owammwe enzaalo Muhammad sallallahu alaihi wasallama mujja kufaanaganako ng'abantu ba Firaawo temujja kumalako kubanga Firaawo yajjirwa
Musa alayhi salam nga yamukuliza ddala kennyini mu kitundu kye ate oluvannyuma n'abeeranga tamukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'amubonereza nga bwe mukimanyi obulungi nammwe muyinza okugwa ku ekyo ekikifaanana. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي عباد الله نبغامبا الله سبحانه وتعالى yagamba Musa alayhi salam agambe Firawo an addu ilayya ibadallah mumpe abaddu ba Allah abayisirayiri bembadde mubonyabonya bwe muti okumala ebbanga tubajje mu kubonaabona tubeerenga tubatwala nabo babeerenga bajja mu nsi utaala ng'abaana baabo. Inni lakum rasulun amin, nze ndi mutume Musa, ndi mutume mutabani wa Imran mumumanyi Musa, ndi muntu wa wano mutaka naye kati Allah nfudde omubaka amin omwesigwa. Sijja kubeeranga nsabye abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bayagala okujja mu kubonaabona nga mubabonyaabonyezza ebbanga eddene, kubanga Musa alayhi salam yali mu Bayisirayiri ng'ate ba Aqbat oba Abaqibti abaali Abafiraawo nga be bali mu Misiri abatulugunya abantu abo Abayisirayiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mumpa Abayisirayiri ng'agamba Musa mubampe mbeere nga mbatwala abaddu ba Allah bave mu kubonaabona, nze ndi mutume omwesigwa mu byenjogera sipanga bipange. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تعلوا على الله ملكو كبيرانغا mwegulumiza ku Allah ne mweraga nti muli ba kitalo. Inni atikum bisultanin mubin, nze ndi tayali okubeeranga mbaleetera obubonero obulagira ddala nti nvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nja kubalaga kiki ekiragira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yantumye. Tukimanyi bulungi nti Musa alayhi salam yajja n'obujulizi obulagira ddala eri Firawo nti avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala obwenkukunala, naye oluvannyuma baayagala okubeera nga ye kennyini Firawo amutta n'abagoberezi be babeere nga babatta. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Musa bwe yamala okulaba nti bagenda okumutta n'agamba atya, وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون, nze nzize eri Allah subhanahu wa ta'ala jenne wogomye era nga gwe nsaba abeere nga nkuuma era ntaase. Oyo Rabbi katonda wange era omulezi wange, wa rabbikum ng'ate nammwe nkakasa ye katonda wammwe ye mulezi wammwe. An tarjumun, ajja okunkubeera nga ntaasa businga munaabeera nga mutuuse ku ssaawa eyagala okunzita nga munzisa amayinja. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإن لم تؤمنوا لي, naye bwe munaabanga muganya okubeera nti mukkiriza bye ŋŋamba, fa'taziluni, Allah subhanahu wa ta'ala abagambye nti nno bwe mubeera nga muganya okukkiriza bye ŋŋamba, Allah subhanahu wa ta'ala agamba Musa abagambye fa'taziluni, munneesambe mubeere nga mundeka nze nkole omulimu gwange Allah gwantumye, musigale ku ddiini yammwe, muleke okuntulugunya n'okutulugunya abakkiriza abangoberedde, mubeere nga mundekera eddembe, mbeere nga nze ntuukiriza eri abaddu ba Allah ekyo kye bantumye, nze mbeere nga nsomesa abaddu ba Allah abanzikiririzaamu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Mundekera emirembe, temuntulugunya, temunnewerera kunzita oba adde abagoberezi bange. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا ربه, ekiseera kyatuuka Musa n'asaana akoowoola katonda we ng'amugamba anna haulai, mazima abantu abo qawmun mujrimun, bantu aboononefu abatajja kubeera nga bakkiriza oluvannyuma lw'ebbanga eddene lye babeeramu. Yasaba katonda nti abantu baganye okukkiriza era balabika nti si baakukkiriza abantu bano bendi mu buntumyemu okuggyako abatono ennyo. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Allah agamba nti fa asri bi'ibadi laylan, twamugamba nti kale obudde bw'ekiro tambula n'abaddu bange abasazeewo okubeera nti bakukkiriza. Innakum muttaba'un, naye okikakase nti bwe munaabanga ekiro mutambula bajja kutegeera entambula yammwe abatabaagala baaduyi bammwe, era bagenda kubeera nga babagoberera balabe nti babazikiriza eyo gye munaaba mulaze. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
Allah subhanahu wa ta'ala bwe baatuuka ku nnyanja n'agamba Musa addira omuggo gwe guli ogulimu ebyamagero agukube ku nnyanja babeerenga ennyanja bagiyitako ng'efuuse olukalu naye bwe babeera nga bagenda bwe batunula emabega nga lukalu lwereere babeerenga bagireka Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kwagenda okubeera nga azikiririza abo abatakkiriza yagamba Musa bw'ati nti waturukil bahra rahwan ennyanja girekenga ekyalimu ekkubo innahum jundum mughraqun mazima amagye gali aga Firaawo agagenda obbagoberera mwe bagenda okubeera nga abazikiririza amazzi gagenda kwegatta nga bamaze okuyingira gabeere nga gabazikiriza babeere nga bafa nga si bakkiriza. Kam taraku min jannatin wa uyun era bwe kyali Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kam taraku bimeka bye baaleka abaafa amazzi abantu ba Firaawo ebyobugagga min jannatin baaleka amalimiro baaleka ensuku n'amasamba wa uyunin ne baleka ensula ezikulukuta ezaali ze batemedde mu nnimiro zaabwe ng'emyalo egifukirira ennimiro bingi nnyo bye baaleka. wa zuru'in wa maqamin karim wazuru'in baaleka ebimera wa maqamin karimin ne baleka ebifo eby'ebitiibwa baaleka ebifo eby'ebitiibwa mu ggwanga ne baleka ebimera nga bitiba ne babirekera abantu abalala ne babeera nga be babisikidde bo ne babeera nga bafudde ate mu nsi etali ya bukkiriza. wa na'matin kanu fiha fakihin wa na'matin kanu fiha baalina ebyengira bye baalimu fakihina nga batibira muli byeyagala ebyo byonna baabireka. كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك bwekityo wa awrathnaha twabisikiza qauman akharina abantu abalala abaali bataali bannyini byo abataabikolera ate be baabisikira bali ne bazikirira. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء eggulu teryasobola kubakaabirako wal ardu wadde ensi wama kanu mundarina ate essaawa bwe yali etuuse tebaali baakulindirizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ekiragiro kye nga kizze talindiriza kyali kimaze okujja tebaalindirizibwa ate eggulu n'ensi tebyaba nakuwalira wadde obbakungubagira ti oba alinakuwale oba libakaabireko tekyasoboka. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا mazima ffe twawonya bani Israila abayisirayiri Musa baali bamukkiriza ne basomoka naye ennyanja min al-adhabi al-muhin ne tubajja mu bibonerezo ebyali bibanyoomesa kubanga baali nga batta abaana baabwe abalenzi nga balekawo abaana baabwe abawala babeere nga basobola okusaanawo kubanga Firaawo yali atya okubeera nga mujja kuva mu b'abaana abalenzi basikira entebe ye. فرعون إنه كان عاليا من المسرفين min Firawuna twabawonya Firaawo innahu kana aliyan Firaawo yali yeegulumizza muno mu nsi min almusrifina ng'ali mu boonoonyi abaali balabika nti boonoonyi ne bayita ne we bandikomye. ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين على علم على العالمين abantu abo twabalonda abo abasobola okubeera nti bakkiriza abayisirayiri abakkiriza Musa alayhi salam twabalonda naye nga tubalonda nga tumaze okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba twabalonda nga tukimanye nti abantu abo be bajja okubeera abakkiriza era be bakkiriza nabbi Musa alal alamin ne babeera nga baali bantu balungi ku mulembe ogwo okusinga ebitonde ebyaliwo. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات twabawa ebyamagero twabawa amateeka gaffe ma fihi bala'u mubin omwali ebigezo ebirabika nti nno byali binene. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo nga bamaze okubeera nga basomoka ennyanja Allah subhanahu wa ta'ala yabalaga ebyamagero n'abawa ebyengero ebinene nnyo ebaali nga mu kyamagero kye baalabirako ddala Allah subhanahu wa ta'ala yabasomosa ennyanja n'efuuka olukalu
ne yeekubamu ekkubo ku lwa Musa alayhi salamu ng'amaze oggikubako omuggo. Ekyo Allah yakibalaga nga kyali kigezo kinene gye bali. Walmanna wassalwa, Allah n'abasiza ebyokulya n'abasiza n'enva ebyavanga mu ggulu butereevu, ne babeera nga balya emmere eri fresh, emmere emaze okubeera nga ebateekerwateekerwa nga tebagikoleredde. Allah n'abibaleetera ne babeera nga babiri oluvannyuma lw'okumala okusomoka amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twabalonda abantu ab'omulembe ogwo ne babeera nga baali bantu balungi nnyo gye tuli, kubanga naffe twali tukimanyi nti bajja kubeera bakkiriza balungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oluvannyuma ne tubalaga ebyamagero, naye ebyamagero nga byalimu ebigezo binene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna haulai la yaqulun, abantu abo abakuraishi n'abo abamushirikina abatakkiriza b'obudde bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama bagendanga nga basomesa nti eriyo okuzuukira nga beddiramu nga basaaga, beddiramu nga babereega. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna haulai la yaqulun, abantu abo bamanyi n'okwogera ebigambo nga bino. In hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin, in hiya tebuli buno obulamu bwaffe obw'ensi illa mawtatuna al-ula, okujjako tulina okufa kuno kwe tumanyi okusooka obukko tukukkiriza nti ko tujja kufa, era ako tekuliimu kubuusabuusa. Wama nahnu, naye ffe tuli abakkiriza, bimunsharin, nti eriyo okuzuukira ate oluvannyuma lw'okufa kuno kwe tunaaba tufudde okusooka ekigambo kubeera nti tuzuukira. Ekyo Muhammadi ne bw'onoosomesa osiwa nsaanu ku mazzi. fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin, Fa'atu, kale ababikkiririzaamu ebya Muhammadi byasomesa nti eriyo okuzuukira mutuleetere bi abaina, bakitaffe bajjajjaffe abaafa abaasookawo tubalabeko. In kuntum sadiqin, bwe mubanga kyemwogera mazima gwe Muhammadi n'abagoberezi bo nti eriyo olunaku lw'okuzuukira, ddala bwe lubeera nga gye luli nga mwogera mazima, musooke muleete bajjajjaffe tumale okubalabako tulyoke tukakase nti ddala gye luli. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ahum, abantu abo abakkiriza enzikiriza eyo, khairun, mulaba be basinga obulungi. Ahum khairun, abantu abo mulaba bamushirikiina be basinga amaanyi, be basinga amaanyi, be basinga obugagga, be basinga okutegeera. Am oba qawmu tubba'i, abantu ba tubba'i be baali babasinga amaanyi. Abantu ba tubba'i baali mu maserengeta g'ekizinga kya Buwarabu mu bitundu by'e Yemen. Abantu abo baali nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa amaanyi, yabawa emmaali, yabawa buli kintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Abawarabu abo abaganye okukkiriza, beeyita nti be balungi ennyo, beeyita nti be b'amaanyi ennyo okusinga ab'e tubba'i. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walladhina min qablihim, oba be b'amaanyi oba beeyita nti be balungi okusinga abo abaasookawo, ahlaknahum, be twazikiriza. Abantu ba Adi, abantu ba Saleh, abantu ba Thamud, abantu ba Hudu, abantu ba Lut, abantu ba Musa. Abasajja abo abawakanya okuzuukira beeyita nti balungi nnyo okusinga batubba'i, oba beeyita nti balungi nnyo b'amaanyi okusinga be twatta olubereberye lwabwe nga bano tebannajja. Innahum kanu mujrimin, abantu abo be twajjanga tutta, abantu abo be twajjanga tuzikiriza baali nga bantu boonoonyi nga bano be bataddeko babeere nga batunuulira ebyafaayo ebyaliwo emabega nga tebannabaawo, si kulwa nga nabo bajja kubeera nga bayisibwa kyekimu. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض, فستواتون دقل ننسي, وما بينهما نبري وكتوا بيومبري لاعبين, أنت توالي تزني بزني, اشتتوا تشكولا أنت توالي تنوني مزنيو, وابلا توالي ننسونغا, يوبو فناني زبارواchi توakole ebintu ebyo, netubateeka mu nsi muno, nga yensonga Allah gyeyogerako mu Qur'ani mu aya endala, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, saakola majini na magege okujjako okubeera nti ensonga yali enkulu kunsinza. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهم tetwatonda ebintu eby'eggulu n'ensi ebibiri illa okujjako bilhaqqi nga waliwo ensonga yali entuufu gye twali kitwagalwa
mu kutonda kwaffe waliwo ensonga ey'obuvunaanyizibwa gye twali tuluubirira mu kutonda kwaffe ebintu ebyo walakinna naye aktharahum abantu abasinga obungi la ya'lamuuna tebakimanyi nti okubateeka ku nsi kuno twabateekako nga tulina ensonga lwaki twabakolera eggulu n'ensi bibeere nga bibaweereza na byonna ebirimu naye era abasinga obungi tebakimanyi nti ebintu ebyo twabikola nga tekwali kumala budde nga tekwali kuzannya wabula waliwo ensonga enkukunavu ey'obuvunaanyizibwa yatukozesa ebintu ebyo. inna yawma alfasli miqatuhum ajma'in inna mazima ddala yawma alfasli olunaku luli olw'okwawula olunaku lw'enkomerero Allah lwagenda okwawuliramu abaali abalungi n'ababi miqatuhum ajma'in obukwe bukati bwabwe bonna amajinni n'abantu abaatusookawo n'abalisembayo bonna Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okubakuŋŋaanya oluvannyuma abatememu ebika bibiri abalongoofu badde sayidi ababeere nga abayingira ejjana abaali abeeyisa obubi ku nsi babeere nga badda sayidi babalibwe mu ngeri ebasaanidde babeere nga bagenda okuyingizibwa awali ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wa la hum yunsaruna yawma ku lunaku olwo la yughni mawlan an mawlan shay'a Allah subhanahu wa ta'ala agamba owooluganda tagenda kubeera na kyagasa kuwa luganda lwe n'akamu wala hum yunsarun ate tebagenda kubeera abantu nga bataasibwa abamu nga bataasa bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza ab'eŋŋanda tebagenda kubeera nga balina kye bayamba ku ŋŋanda zaabwe ku lunaku olwo n'akamu n'akeddagala. Buli muntu agenda kwetikka omusaalaba gwe, buli muntu agenda kwetikka omugugu gw'emirimu gye awatali kubeera nga ayambibwako akamu n'akeddagala. wala hum yunsaruna tebagenda kubeera nga bataasibwa nga waliwo abamu abaagala okutaasa bannaabwe ekyo tekigenda kusoboka. Buli muntu agenda kubeera nga yeetengeredde n'omugugu gw'emirimu gye. illa man rahima Allah innahu huwal azizur rahim illa okujjako man rahima Allah gwali baasaasidde n'amuteeka awali okusaasira kwe. innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-azizu yoyo w'amaanyi atawangulwa arrahim ate oyo omusaasizi agenda okusaasira abo bokka abaali abawulize ku lunaku lw'enkomerero. inna shajarata az-zaqqumi Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna shajarata az-zaqqumi mazima omuti oguyitibwa zaqqumi ogwo gwe twalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagusimba mu muliro gwo tegujja muliro nga ekikolo kyagwo emirandira gyagwo giri eri ku ntobo ddala tapurutu gyeri wansi w'omuliro oluvannyuma n'agoloka aguteekako ebibala ebyo byennantaliikako ebiwunya obubi ate nga bikaawa nnyo ate nga byokya nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala buliko ebibala ebibi ennyo ebiwunya obubi yagutegekera abantu abagenda okubeera nga bayingira mu muliro, abantu abagenda okulya ku muti ogwo guyitibwa zaqqumi nantaliikako oguwunya obubi ogubeera nga gukaawa ate nga gwokya nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo yemmere egenda okubeera ng'eribwa ng'ebibala eby'abantu b'omuliro. ta'amul athim Allah subhanahu wa ta'ala agamba kalmuhli emmere eyo efaanaganira ddala nga bw'olaba singa oba ogiriddeko ekufaananira ddala ng'ebisejja ebyo ebibeera nga biri ebisejja bya butto ng'omaze okumusiikamu ebintu ebikutukutuka ebyo ne bibeera nga bisigala wansi wa butto. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yagli fil butun agasejja ago gagenda kubeera nga gatokotera mu lubuto lw'omuntu oyo singa omuntu aliba alidde ku kibala ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuddira ekibala ekyo kibeere nga kibeera mu lubuto omwo nga kibeera kimutokota. kalmuhli yaghli fil butuni kaghaliyi alhamim nga bw'olaba amazzi agageeseze bwe gabeera nga gatokota, amazzi ageeseze bwe gabeera gatokota nga ne mu lubuto lw'omuntu oyo bw'owulira ng'atokota muli olutokota olw'okubeera nga agantu gali gagenda okulyako agabala gagenda kutula ebyenda bye gabeere nga abifuluma n'obifuluma nga gatokotera muli nga agasejja mu lubuto ng'ate era geesera nga bw'owulira amazzi ageeseze ennyo nga gali ku kyoto. kaghali alhamim Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abakuuma omuliro bamalayika be tuyita bazzabaniya khudhuhu omuntu oyo yali mukyamu mumukwate khudhuhu mumukwate
fa'tiluhum muwarule n'obusungu n'amaanyi n'obukambwe ila sawa'il jahim mugende mumunyugunye mumusuule mumukanyuge eri wakati mu muliro jahim. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira bamalayika basitule omuntu oyo babeere nga bamusikambula babeere nga bamukanyuga ila sawa'il jahim bagende bamusuulire ddala eri mu ntobo y'omuliro jahim abeere nga abengeya. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم oluvannyuma صبوا mufuke فوق رأسه waggulu ku mutwe gwe mufukirireyo min adhabi alhamim ebibonerezo eby'amazzi agookya ennyo ag'olweja agamaze okwesera ne gabeera nga gatuuse wala mu kwokya kwago. Omusajja ono tumulabye bw'abeedde ng'agenda okusooka okuyingira omuliro asoose kulya ku bibala ebikutudde ebyenda bye n'abeera nga bitokotera mu nda ye ate oluvannyuma ne bamugamba mumukwate mumuwalule mumusuule eri wakati mu muliro jahim. Ate bw'amala okutuuka mu muliro jahim mufune ebbaafu ez'omuliro mubeere nga mufukirira ku mutwe gwe ebibonerezo eby'omazzi agookya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bw'atukugira akafaananyi omuntu oyo bw'agenda okuba. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. ذُقْ nga bamugambako mbako innaka anta mazima ddala ggwe al-azizu gwe wali ow'ekitiibwa ku nsi al-karimu ng'oweebwa ekitiibwa wali w'amaanyi ng'oweebwa ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala eryo eddoboozi ligenda kuba mu bamalayika abagenda okumubonereza kubanga bo tebajeemera Allah kyabalagidde bamaze okumuliisa ku kibala ate ng'akirya lwampaka naye ng'ate kimukutulakutula ebyenda bwe kitokotera muli. Oluvannyuma bamusitudde bamuwaludde bamututte bamukanyuze muliro jahim. Oluvannyuma bamutandise omufukirira amazzi agookya ag'olwejje ku mutwe gwe waggulu nga bwe bamulumiriza nti zo kukombako bibonerezo bino innaka anta al-azizu yeggwe w'ekitiibwa yeggwe ow'amaanyi yali ku nsi al-karimu nga bakuyita honorable yali omusajja ow'ebbeeyi yali omusajja alina ebitiibwa bye naawe nobeera n'ebitiibwa byo byebyo bye wakolerera ebyava mu gatiibwa go bibyo bibeera ng'obyekomberako. إن هذا ما كنتم به تمترون. inna hadha mazima ddala kino ma kuntum bihi tamtarun kyekyo kye mwalinga ku nsi nga mukibuusabuusa nti si kyakubeerawo kakati kikino kibaddewo kyekombereko ssebo ow'ekitiibwa omuweesebo kyekombereko omutiibwa omukukunavu eyali ku nsi ng'olina ebitiibwa byo. Allah subhanahu wa ta'ala akulaze ebitiibwa byo amakungula agabivaamu. innal muttaqina fi maqamin amin. innal muttaqina mazima abalinga ku nsi nga batya Allah ate bitugenda okulaba fi maqamin bagenda kubeera mu gafo amin ag'emirembe bagenda kubeera eyo okusinziira ku mirimu gyabwe gye baakola ne beewala obusamizi ne beewala okujeemera Allah. Allah n'asiima agenda kubeera ng'abateeka mu bifo ebiribeeramu emirembe emyereere. fi jannatin wa uyun. fi jannaati bagenda kubeera mu jjana ezibeera nga zirimu amalimiro amalungi wa uyunin nga mulimu ensula ennungi ez'amazzi nga mulimu ensula ez'amata nga mulimu ensula ez'omubisi gw'enjuki. Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okubateeka nga beeyagala n'ebyokulya eby'ekitiibwa. yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. yalbasuuna bagenda kubeera nga bambazibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ebyambalo min sundusin ebyaliiri omuweweevu obugoye obusooka ku mubiri wa istabraq ne aliiri alabika nti alibeera mugumu babeere nga bambala banane mutakabilin oluvannyuma balyoke babeere nga batuula boolekaganye babeere nga bejjukanya obulamu bw'ensi bwe baabayisa babeere nga bejjukanya ebintu bye baakola ku nsi babeere nga bejjukanya enjala engeri gye balumamu engeri gye baabeera nga bawangayo ssente zaabwe engeri gye baabeeranga nga basoma mu Qur'ane engeri gye baabeeranga nga basalamu ekiro bagenda kutuulako awo nga bali mu malimiro bali mu bifo eby'ebbeeyi bambadde obugoye ku mibiri gyabwe obuweweera nga bataddeko engoye eŋŋumu ate babeere nga batuula awo mu mirembe gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nga boolekaganye bali mu luboozi banyumya. kadhalika wazawwajnahum bihurin 'ain.
kadhalika nabekityo wajnahum tugenda kubafumbiza bihurin ainin tugenda kubawa abakyala abalungi abanene b'ebiise birungi abalibeera mu jjana abakyala b'omu jjana Allah boogerako nga yogera nnyo ku maaso gaabwe amalungi amaaso gaabwe agagenda okubeera nga bwe batunulako kakasiza ddala nti Allah yabakola olukola olutafaanagana lukola lwe wali olabyeko. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة nga basaba mu jjanoomu buli kika kya kitunda buli kika kya kibala aminin nga bali mirembe nga bali mu kulya ebibala ebyenjawulo eno bwe balya bifene bwe balya amatunda ag'enjawulo agali nga ku nsi naye nga gafaanagana kungulu naye nga mu mpooma ya bika bya njawulo. Allah subhanahu wa ta'ala amannya gaabwe bagenda kuva nagendo ku nsi nti njagala fene njagala omucungwa njagala kino njagala kiri nga babibaleetera nga babirya nga bali mirembe nga bali mu masanyu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bifaanagana mu mannya naye ng'ate mu kuwooma bya njawulo. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوقون فيها تبagenda kukombesebwa nga bali mu jjana almauta ku walumbe baafa olufa luli olwasooka tebagenda kubeera nga mu jjana omwo balaba ku kye bayita okufa illa okujjako almautata alula kufa yasooka ye yasembayo tebagenda kubeera mu jjana nga balinayo essuubi ly'okuddayo okufa. wawaqaahum adhaaba aljahim Allah agenda kubeera nga abatiisizza Allah agenda kubeera nga abawonyezza abataasizza abejjeereza ekibonerezo eky'omuliro jahim. yasiima ebikolwa byabwe bye baakola n'asiima emirimu gyabwe gye baakola n'asiima ebigambo azikaari zaabwe ze baakola abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nga abattamu nga bali mu jjana teri kufa ate agenda kubeera nga abataasizza omuliro jahim. ebibonerezo byagwo bagenda nga kulengera birengeri naye ng'ate bo tebibakwatako. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فضلا من ربك ايونو نkizo فضلا من ربك ايونو kyengere kyaveri katondawo kubaliyingira ejjana dhalika huwa alfawzu alazim okwo kugenda kweba abalibeera mu jjana baligenda kubanga bafunye okwesiima bagenda kubeera nga bali mu kwesiima okulirabika nti kugenda kuba kunene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه مزما فتواغوزا القرآن ينو bilisanika ku lulimi lw'ogwe nabbi Muhammad obeerenga abantu ogibasomera mu lulimi lwabwe lwe bategeera obeerenga ogibatuusaako message eri mu Qur'ane kubanga baali bawarabu ng'ate naawe oli muwarabu ng'ate Qur'ani eri muwarabu ne tugigonza ne tukamala bukamazi ebifaananyi bye tugireeteramu babitegeera bulungi buli kye twogerako nti oba muliro obajjana babitegeera bulungi buli kye tubakubira muno bakitegeera kiri mu lulimi lwabwe ebisooka ebirimu babimanyi bulungi obugero obulimu babimanyi bulungi ebifaananyi byonna babimanyi bulungi twagonza Qur'ani eno ku lulimi lwo ebeerenga obategeeza la'allahum yatadhakkarun oba oliawo bayinza okwebuulirira kubanga olulimi bwerimu olulimi balutegeera bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب gwelindirira okuzikirira kwabwe innahum murtaqibun nabo basigadde balindirira batakkiriza nti ddala mu butuufu bajja kuzikirira singa banaabeera nga tebagondedde amateeka gozze nago Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubazikiriza. gwelindirira ekijja nabo balindirire bajja kulaba Allah subhanahu wa ta'ala nti ataasa abo abakkiriza abatakkiriza n'abazikiriza.